program sumule ekyagendera ddala mu maaso twongera kubanga tukubuuza kwena gy'osinzira okubanga ate otulaba amakya ag'olunaku olwaleero. Kale ensonga nkulu nnyo yongerera ddala okubeera ng'ate obwatula bingo muzannyo weegulibwa no ku BBS Telefayina nga tujjaguza emyaka gino omwera gye tugenda okuba nga tuyingiramu kamala olaba kikyogenda okuba gundi yawo tayaweddeko bakulu. Abakulu weekend baade beebase. Kale bannaye mutereezeemu ababwatula leero bagenda kubwatula kuba ekirabo si kirabayo. Kale naye nga osobola okugenda maaso nga ate obwatula bingo ngenda kubanga kubuulira ekirabo kyogenda okuba nga ate ofuna olunaku olwaleero. Kale abaazaalibwa olwaleero njagala kuba nga ate mbaagaliza amazaalibwa amalungi era ng'omukyalo we batugambye batya happiest birthday eri Omumbejja. We love you so much and let this year be full of huge blessings we can't even handle. From Rita Nakazibwe. Kale tukwagaliza amazaalibwa amalungi Omumbejja, happy birthday to you. Ronagama happy +1 Dante Bukenya from Mami Julie K and Uncle Vachumoze. Kale tukwagaliza amazaalibwa amalungi, happy birthday to you. Mwenna bazaalibwa olunaku olwaleero, happy birthday. Kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula. Kanyomero ntambuza ya byabulamu tuyingide mu program Sumulula once again yakatweyungako. Good morning, bwetyo tambuza ensonga tuba mu weekend ebadde mpanvu. Some of you are still there nursing your hangover. Nango omuntu ngalabye nokola kale tuli mwezi gwa kubiri ogwa mukutula nsanja January yaggwa naye abamu ne batandika omwaka nga tuli almost quarter awonaga kati tutandise kale ojja kwekanga nga tuli mu gwa 10 ng'omwaka gugenda naye nga njagala okujjukiza olunaku olweggulo olunaku olweggulo yadde public holiday. It was Janan Luwum and public is our weekend. Wezi tuyitako because tubeera very busy. Kakati nno munnange luno olunaku lujjidde mu mbeera gye nandigambye nti erina kubeera lesson. Jasobola kuba tetuyiga ebintu wulira biwulire. With all the BSJ cases that tubadde twogerako byonna ebigenda mu maaso, political prisoners and all that, twandibadde tufunamu ekyokuyiga nti waliwo another way of handling things and the best way could be dialogue, okutuula ne mwogera ku nsonga twogerezeganye tutuule ku mmeeza tumanye ddala ono aba yakola bw'ati yeetaagisa ki ate wabanga waliwo ekibonerezo ekiweereddwa twandibadde twandolinga tutya ensonga. Munnange nno okunyumiza ku mboozi ya Janan Luwum oginyigenyige mu bigenda mu maaso mu ggwanga lino. Ono no yali Archbishop wa Uganda, ayina profile y'amaanyi nnyo, Janan Jakaliya Luwum era nga yali Archbishop wa Uganda okuva mu 1974 paka mu 1977. Yes, era nga he was the most influential leader mu modern day church ng'eva gye yali okubeera ng'ebeera transitioned. Tuvudde mu ngeri yaffe eri very very traditional. Jjajja yagamba bw'ati, jjajjaffe bajjajjaffe, yes, nga tuvaayo mu eyo transformation okujja mu ya Jesus and all that. Omusajja oyo was the most influential person mu Africa yonna actually. Tujja laba okulegasi okulaga how legacy bwe yali enkulu ennyo era bw'ati yatambuza emisomo gye and all that, then he was ordained and all paka we yatuuka ku bitiibwa ebyokubeera ng'afuuka archbishop. So munnange mu mwaka yali arrested mu 1977 okuzaayo kemabega yali nga bwe ngayi muno yali
he was one of the leaders abali criticizing engeri president then Idi Amin gya handlingangamu ebintu most especially okubeera nga abantu battibwanga abantu n'okubeera nga babulangawo the disappearances of people and all the engeri gye babattanga brutally and all that era yamuwandiikira note nga waligambye omuntu omuseeningidde message nemutuukako directly president ng'amugambako munnanga abantu nga battibwa nnyo abantu nga babulawo nnyo baako kyokola ng'omukulembeze ebintu ebimu birina okukoma munnanga akabaluwa olwali ogwa mu ngalo za president we bati we papa bwatyo bakima archbishop ne bamukwatirawo ne bakwatirako ne baali ba cabinet ministers ebiseera ebyo okuli omu amanyiddwa nga Erinayo Wilson Oryema owamu ne Charles Oboth Ofumbi n'abantu abalala ba churchmen abaali bakola emirimu gyabwe ne archbishop bwe batyo babatwala on the same day abakulu bano lwe bakwatibwa president Idi Amin Dada nakuba rally mu kibuga Kampala ayanjule abakulu bano eri abantu ebye baali bakoze kubamu be baali bamukwatiddeko as a churchman babayita bawo obujulizi nga bulumiriza nti archbishop yali alina ebintu byabagamba okuli okwali okubeera nga planninga coup ate embuno yali musajja wa Milton Obote so balinga abali of course babasomera emisango gya treason and all that so balinga abakola ki bali abali mu church ne batandika olumiriza bano tibalina bye babatuma okukola and all that so munnange bwatyo olwali obakwata abakulu bano still mu Feb 1997 bakwatibwa of course nga bakwatibwa ng'amaze n'obasu kati webamala obatwalira bali mu public library and all that ne babalumiriza emisango gyonna gye baali babagamba nti bakoze munnange enkeera nga Radio Uganda eyise ekirango nti munnange archbishop ne ba cabinet ministers bwe bavudde mulala eggulo babadde babatwala mu kooti basomebwa emisango gyabwe bwete emmotoka gye baali batambuliramu yagudde ku kabenje era bwe batyo ne bagwa kabenje era bwe batyo ne bafiira mu kabenje de kabusa kyekyo ekirango ky'enjawulo kiyise ku Radio Uganda era munnanga abakulu bano ekirango kyengana ne bagamba babadde balwonya batulugunya they were trying to fight the driver nga baagala toloka era be bakozinga akabenje munnange ng'ekirango kiyita ng'eggwanga lyewuunya and all that kakati ngajewuunya bali baagala otuga driver webale babasomedde emisango gy'okulya mu nsoluko bwatyo archbishop omuvuzi w'emmotoka okitegeera bannange munnange nga bannanyini famire bannanyini mufu yakwata ewawunya babawo emirambo gyabwe baziike bwe batyo famire ekuba kuliise ku muntu waabwe eriise evvannyuma archbishop ne bali ababa ministers munne bagenda okulanga archbishop ayina ekyasa ekyamuyise mu kamwa ndowooza wano mu kugezaako okutuka driver wano driver ati bwamukubira essasi driver teyamukubako ku ssasi ekyasi kyamuyita mu kamwa n'ebyasa ebirala ebyali bimuyise mu kifuba era ne families ziri ez'aba cabinet ministers nazo zigamba abantu babe balina ebyasi mu kifuba ng'emirambo tegiragaako yadde accident yakavunduvundu akabi munnange byo ekirango bwe kyasoma munnange era ebiseera ebyo eyali health minister w'eggwanga lino Uganda yawandiika akatabo akamanyiddwa nga state of blood something like that kubaddukira omusawo alina okuwa ripooti ku mufu bwe mala ripooti n'awandiika akatabo ke katabo mu yabotula byamaki akatabo dozo tulina kanoonya bulungi nnyo the archbishop had been shot through the mouth and at least 3 bullets in the chest nga talina yadde nti endabirwamu yamutemye ku mutwe talina yadde ekinuubula ekyakabenje munnange bw'atyo yaziikibwa era gavumenti ya president Museveni wemala okutwala eggwanga lino nga bwe mbikunyumiriza olugero olwo nga bwe ndikugambye
n'ebisukkawo n'agamba omusajja ono era President Museveni wamala okujja mu buyinza emyaka nno gyayita kuba that is 1977 munnange mu 2015 aba ali awo addamu awulira olugero joli abalamu wano asoma ye abantu basoma nnyo n'agamba naye omusajja ono amiini nga yalumya eggwanga lino aba yakikola lwa Amini aba yakikola lwa Janan yattibwa mu ngeri etali ennungi anti era of course tosobola I can't celebrate you nga celebrating bwe nnumya eyakutta oli talumwa aba alumwa twejjukanya fe abakyali abalamu munnange bw'atyo n'agamba nedda omusajja ono yakolera bingi eggwanga yalaba abantu kye baali bayitamu bannayuganda ebiseera ebyo yalaba Idi Amin omuntu okugambako nti oli mutemu ekyo kimussa omusajja yafa amasasi kitegeeza bamukuba amasasi omuntu okugambako nti nomulekerawo owamba abantu ebyekisirusiru ekyo kimussa oli yali mukulembeze wa ddiini era bwe yayogeranga yalinga abiraba byonna biri mu birowoozo bya mukulembeze amaze osoma abirowoozezaako bw'atyo n'agamba this man deserves a day tusobole okwefumiitiriza because ono omufu newe tumucelebrate nga talina kyafunamu ate jjukira Janan Luwum olunaku lumu nga twakava mu Valentine weebali nga abantu bakava mumaze sharinga love celebrating love then ate president walukwabi tuteeka 15 pozi muno lwe bamuttira ddala obalonda lulonde luno lwe bamuttira ddala awo nga 16 abantu beefumiitirize ddala abantu mbaagala ekimala kuba lwe bamuwamba we bati ate ne bamutta ddala abantu baagala ekimala munnange era bwe tutyo olunaku nga 16 Febu President Museveni n'aluwaayo tujjukire Janan Luwum tujjukire emirimu gyakolera eggwanga lino n'omusajja Idi Amin yali president w'eggwanga lino tumujjukirirako engeri gyali omusajja omubi kyoba tuddeyo ne tusoma what happened kakati munnange omusajja oyo Janan Luwum amaanyi nnyo era ali celebrated nnyo mu mawanga ag'enjawulo eyo nali Westminster Abbey ojjukira mu Bungereza ayinayo statue ejjukira emirimu gye and of course with paying respect n'ebintu ebirala ebifaanaganako weeyo bityo so kakati wadde ogamba tuyigamu kipozi ngera bwe nkunyumiriza si buli munnange mbu buli omuntu alina okubeera ng'asaaminga app ebimu tubinyumya okugamba nti nga 16 bwe nkunyumiriza lwabadde lunaku lwa celebrating nga Janan Luwum yali archbishop w'eggwanga lino toyinaawo birala byonna byosobola kugattako nga ki wakati biri bya history kuba mu nsi tulina past present ne future kati past tukyagisobola okuliko gisomako obusomi kati present yeeno katulina present kati osobola kukozesa past okutereeza present so that future eba nnungi atulinde ekinaba mu future toyina